eno ye channel y'essuubi eya There is Still Hope. Yes, tugenda maaso n'entandikwa okuva mu HAU Films Uganda Limited alongside VJ Alex the True Status Productions Kampala Uganda bakulembedde okulaba tusaka entandikwa eno yavudde ddaku coming soon ate nga tugenda kubeera nga tujolekera tuli ku ntandikwa nga batugamba nti entandikwa ye sinema gye tugenda okulaba bw'obeera mu bulamu muno ate suubira nti olinako gy'ogenda omalira ate nga gy'ogenda omalira ogenda kubeerayo ebbanga ly'obulamu obwo obulamu buli obulala kale no bwe tugamba nti omuntu afudde ate aba avudde mu buvi mu bulamu bwa bulijjo bwe tumanyi mukazi watto iyo ono takyateganya bafumba musajja tulagezaako muyita munange ez'okuka yagezaako okuyita asikaali ekigambo bulamu kyekintu kyobeeramu naye ate n'otamanya ddirwa kivaamu kale no mu sinema eno batukubiriza okutambulanga nga tweteeseteese omuwandiisi yenna kiganda afuwa ate nga ne director roli wa mulembe ddala mukano naye abalukuli mwabaki mwe mbadde nesigamyeko naye olyawo ogayalira mu nsonga laba bw'otunula nyeza n'okuwujja oluyigwe bwe bituuka ku by'omwana kale n'abantu abamu babeera beesigwa eri Katonda naye ate embeera bw'ejja baterebuka ekigambo bwesigwa kye kisinga okwetaagibwa mu bufumbo newankubadde ate ensangi zino abantu obufumbo babufudde bwakuzanyiramu HAU Films Uganda Limited batugamba nti byonna tugenda biraba ki ekireetera omuntu okgenda mu geyeena ye ate keeki musobozesa oyingira eggulu omalako otya mu bulamu buno omulimu ebigezo ebiyitiridde naye ate n'osobola okgenda mu ggulu era nga bakugamba nti eno eragibwa ku YouTube channel yaabwe HAU Films Uganda Limited kale no tosadde kubeera ng'osubwa tugenda kulaba ebintu nkuyanja tugenda tegeera omuntu owangula otya mu bulamu ate n'osobola n'okuyingira eggulu eno ginoonye mweraba kale kolabye akalangaako nange sigenda kubanga ndwawo nnyo babayita ba Heaven Ambassadors Universal Films banna bannayuganda bazanya firimu ate firimu ezibuulira enjiri ava ku bino bye musiba mulaba firimu ezirimu okuyigiriza okusomesa ate n'okuzibuka amaaso kakati kankutwaleko olabe ku bimu bye bakola abaana bano bannaye mubawagire mugende ku mikutu gyabwe musubscribing omukutu baguyita HAU Films biri mu capital letters then ne link njagiteekawo mu video description sokola aba akatambi kano kalimu ebyokuyiga bingi ate toyongereyo Josephine ali waka wuwe nagambye ye kukikwatagana n'okubeera nti Katonda amusitudde okusinza agenda n'asinza Katonda n'agabirira kati wuuno wano wasula yayingidde mu bulamu jjukira bw'abadde ataakuliramu yayingidde mu bulamu bw'okkubirwa amasimu oli n'ambuuza wafunye ekyokunywa wafunye ekyolyako ye wonerudda waliwo ambuuza obubuuzi bannaayi kiki ofunyeko ku kyokunywa amata onywedde kika kyo ojje ku dayali oba okozesezza onolato miliki ow'obuwunga kati waliwo yamugamba omanyi ki ekituufu kiri nti ndi wano nga ku luggi nze nkubye naye nga njagala kulaba oba onnimba oba tonywedde kyayi nze nzize kulaba eki naye nsanyusa kulaba ye munnaffe Derek kyokka ate muzeeyi yabagamba balina okwegendereza wali ng'ayogera nabo yabagamba beewale ebifo ebitali bya lukale kati wuno Derek atuuse turn around for a moment and if I tell you to turn don't turn to look olina ekintu ky'ogenda okukola ogenda kyuka otunula essayidi erijjukira luli byali tebinnaggwa kakati tokyuka nga sinagamba kukyuka kuntunulira owulidde nina surprise now kati kyuka Katonda ati yagenze n'agula ebimuli ssebo n'amuleetera ono omuvubuka no naye tawena omanyi ba church boy ebiseera ebisinga waba alina omuntu gw'ayagala bamuga ayi munange muno mutwaleko out baatugana ogenda out omuntu mutwale out mu lujjudde so si kubeera nga buli out yammwe ebeera awo ku gundi awo ku compound y'ekkanisa
wabula ate sinema gifune bulungi temuva out ne mudde ewalala katudde ku mulamwa. Kati ng'amunnyonnyola omanyi ki munange mbadde nataddeko ku kyokulya woba osobola okubeerawo eddakiika entonotono wandibadde obeerawo ne maliriza okubeera nga nfumba then n'olyako oba si ekyo kale ne tulaba we nkufunira wanene ku kyokunywa ne nteekako amazzi ne tutabula latomiliki nti kale ng'asooka amuleetera otuzanyweko nkwe tuli mu kusoma nkwe ti ndi mu kusoma kigambo kya Katonda munange bonna bakkiriza bamanyi Katonda. Kati nga gyatuula ndowooza osobola okunywako okutuzi munange ate munange okadda gy'okalabudde jjukira omulenzi w'okadda ava kuvuga pikipiki. Akaseera k'embaga katandise okubeera nga kasembera. Annange omanyi amagulu gasibye agagolodde ku piki kakati ayagala gafujamuko wano mu ntebe. Kitabo ki ky'osinga okwagala mu Bayibuli? Kwe ndi nsinga kwagala Isaaya. Ebyaddala oyo Kyali mwagala okukamala amuyise Kyali lulimi lw'abavubuka wabula mutuufu agati amwagala okukamala. Ngendi ekyo kirungi munange okubeerako omuntu gw'osinga okwagala mu Bayibuli. Ono bamubuuza naye gw'asinga okwagala tetunamanya yaani. Mwana gwe byonna bye tukola tulina obikola nga tuyita mu bwangu kubanga jjukira twali tugenza okusisinkana muzeeyi ate n'afuna essimu. Labayo. Kaakati munange kino tokigezangako omuntu nga omuntu newenkubadde nga wamutaddeko empeta yankusibidde awo ate oteekwa okuteekawo gaapu. Kaakati tugendewo. Bano nno bonna basinza. Jjukira sinema gye tulaba giyita eternity. Eyo obulamu gye tuba tugenda obumala ebbanga lyonna nga tatandika mutereeza. Enviiri zino eno banaye naye Katonda yakuwa enviiri. Mwana gwe n'obeera ng'enviiri ziringa za malayika ga budyeri. Omwana talinamu kaweke yadde. Daba. Gwe ky'oba omanya kitegeere butegeezi nti nkwagala okukamala kale ngamba singa nakusinkana ndi wa myaka ng'etaano. Leka naawe Bayibuli egamba tozuukisanga kwagala ng'ekiseera kyako tekinatuuka ate bwe wandisinkanye nga ndi wa myaka etaano banga gw'oli wa myaka etaano kwetisooka okwate wano. Ono Deriki n'atandika okuba nga waba gundi gwe. Kati ng'amusembereza ekimuli amugamba owulira ekimuli kino bwe kiwunya ewaka waffe bwe wagenda owunya obulungi ebbanga lyonna anti ngenda kwagala gwona nteekako limiti. Simanyi lwaki naye oluusi bwe mbeera ewaka eyo ebirowoozo bitandika okuntambula zeera oluusi mbeerawo nga sitegeera. Bw'abeerawo nga tategeera ne pikipiki agivuga tategeera mpaka lwatuuka eno. Kaakati abaana bano lindako. Kati olowooza sitaani naye tatandise okubeera ng'eyeegulumiza. Enkuba n'etandika otonnya bannange tugenda okulaba omusinza. Lindako. Kati ate nga tuva ewa Josephine nga tudda erudda. Laba Bishop Joel ne mwana muwala Maria mu kitanda kye kimu essaawa ze zimu eddakiika ze zimu ne sekendi ze zimu. Maama kanisa taliiwo etandise. Etandise eti eno intaneti. Bishop agenda okutunula ku budde ng'obudde butambudde. Obudde butambudde Bishop. Bannange mu nsi teri atasobola gwa. Buli lunaku lw'omala ng'okyanyweredde ku Mukama mwebaze. In fact ekyamagero ekisinga kwe kubeera nti okyatambula ne Kristo.
buli muntu olina ekyamagero ekyokwebaliza Katonda kye ky'okubeera nti okyayimiridde ng'oyatula Yesu Kristo ye Mukama mu bulamu bwo. Eri omusinza tumulese ebintu biri bulala, tuzze eri Bishop ebintu biri bulala. Ali ne meidi tugenda okulaba wali waggulawo. Maama kanisa atuuse. Kale maama kanisa wayingiridde, naffe ndowooza olutimbe ne tuluggala mu ngeri efaanaganako wetyo. Matayo 24 olunyiriri lwa 12 lutugamba nti n'enjiri eno y'obwakatonda eribuulirwa mu nsi yonna ate n'enkomerero erirabika. Matayo 28:18 mugende mu nsi yonna. Bwe batyo abaana ba Katonda y'engeri gye batuuseemu mu nsi yonna nga babuulira ate enjiri. Kati tukusuniddeko katono, naye nga firimu yonna mu bujjuvu bwayo ojja genda ku mukutu gwabwe, ojja tugenda ku YouTube otekemu HAU mu capital letters films, ojja kuba ogifuna. Gwagamba nti togiraba ojja kujja ndowooza mu inbox eya Daily Stereo Hope, ojja kuba nga ate tukusaba tukuwa link eyo. Ojja genda ne mu video description link mweri bane mulabe muwagira abaana abo. Nawe oba oli eyo ng'olina ebitone, Katonda kuwadde talent, kuba Katonda talent zatuwadde. Sitaani azibba ne tumala nga tetuzikozesezza mu nsi, naye tusobola ozikozesa ne tubuulira enjiri. Kati nga kakiripu koolabye kitegeera, abaana abawala toliraanya muzigo, omuki cheese toliraanya muliro, omuzigo toguliraanya muliro. Ndowooza olabye brother wakomekereza bagudde ate mu kibi, ate ne Bishop akomekereza nga ate base n'omukozi ewaka. Ndowooza temptations ezo ziraba. Ekyokuyiga kirimu kinene, naye ndowooza ojja gitegera bulungi ng'ogirabye okuva mu ntandikwa ate paka weyinza okuba nga ekomekereza. Ffe twagadde kuba nga ate tukulaga baganda baffe abo. Munnaye gw'ayagala obbawagira oba obbeeyungako, ojja genda ku mukutu gwabwe, ndowooza information gyeri. Ate ayagala okuzannya ebinnauganda naye ng'ate bibuulira njiri, bino si byansi. Ate tojja ng'olowooza ogenda kuyoola ssente, eno njiri. Nammwe asobola okuwagira bano abaana ng'olaba kye bakola gye kiri, osobola okuba ng'obawagira mu ngeri yonna. Osobola obbateeka mu kasente, osobola obbawabula, osobola n'okola kyonna nga Mukama waakoze ki, wakuluŋŋamiza. Naye nga muvi yabwe nagirabye, mayinza kuleesera okugenda okuleetera ekintu nga namaze okukiraba. Nagirabye erimu ekyokwega kingi, Eternity ye movie. So ogenda ku YouTube n'ogisearching oteekamu Eternity by HAU Films, n'ogiwatchinga ate n'ogiraba bulungi nnyo. Firimu nnungi nnyo ejjudde ekigambo kya Katonda. Nayogeddeko n'omuwandiisi n'antegeeza nti eyo firimu yaabwe esoose. Kati ne ŋŋamba olaba esoose efaananye bw'eti, kati watya bano abaana ne bafuna Katonda n'abagabirira ne bafulumya firimu ezifaanaganako bwe zityo. Ewaka mulina firimu eby'ekisiru, mulaba pornography, mulaba simanyi za esikuulu ebitaliimu magezi. N'okyaza omugenyi waka n'omutera mu firimu etalina kyegenda muyigiriza, naye teekamu eyo ng'omugenyi waali ajja kuvaawo alina kyakoze eki, alina kyayize. Kitegedde? So ndowooza bamaama basumba mulabye, bamaama kanisa ekyokuyiga kinene nnyo mu firimu eyo. Abakozi b'ewaka ekyokuyiga kinene nnyo mu firimu eyo. Basista abali mu relationship ekyokuyiga kinene mu firimu eyo. Ne babulaaza ekyokuyiga kinene mu firimu eyo. Olina embeera gy'oyitamu, ekyokuyiga mwe kiri mu firimu eyo. So omwogezi ndowooza yageze ate n'akisoosowaza bulungi nnyo, n'akijjayo obulamu obulala, Eternity obutaggwaawo. So baganda baffe bano bambi mubawagire. Oyinza okuba nga tolina kyogenda bbawa, naye ogenda ku channel yaabwe no subscribinga. Manyi bano si kuba bulango obwensi. Si nti tebabutuwa, batuwa obulango naye tetusobola kuba tubugaana. Kati genda ku mukutu gwabwe
okusubscribe nga tolina kyovaako bagiyita HAW mu capital letters films. Ojja kuba obalaba oba oteekako eternity by HAW HAU no CW HAU films ate ojja kuba nga obafunira ddala HAU films. Kakati gwagamba nze ennemye okulaba jangu mu inbox ya Daystroke enamba tugenda zikuwaawo mu outro oba gisabe mu comment section awo gaba naye mpa link y'akafirimu ako nkekeneenye bulungi nkalabe kalimu ebyokuyiga bingi nnyo manyi Stan lwaki is gaining lwakuba we lack information abalokole tetwagala kuyiga kusoma. Kakati toyagala kusoma Bayibuli bagikuzannyidde mu firimu nayo toyagala giraba. What are you, who are you and what do you want? Kiki kyoweetaaga? Kisegedde. So bano abaana bambi sente be bagagga balina sente mpitirivu sente tebalina byakukola, they have what to do. Naye basazeewo babuulire enjiri mu mbeera efaanakanako ekyo. Bataddemu kinene budde sente kusaba kukola kikwewaayo asobola okuba nga bakutuusako emessage egenda okuba nga ate eyogera eri omuntu ow'omunda. Tulina wano abantu nga buli lunaku agula firimu 2 nga buli firimu ayinza ogigula 2,000 nga buli lunaku asaasaanya 4,000 n'agula bifirimu by'ensi nga temulina makulu ali kwonooneka bwonoonesi. Kakati abo abaana bagikuwadde yiyo girabe baako kyoyiga ate bw'eba ng'ekukoledde gyongereyo. Okitegeera linki wabula tokwata firimu yaabwe yonna n'ogiteeka ku mukutu gwo bajja kukuba copyright yabwereere. Ndowooza all rights are reserved. Balina rights ku firimu yaabwe unless nga bakuwadde olukusa kati ogiteekayo ne bakugamba nti gijjeyo n'ogamba kati ate lwaki bagamba ngijjeyo ate nga tulina kwongerayo njiri. Baba balina ensonga muna bataddemu ssente. Okitegeera batadde olaba ab'ensi tosobola teekayo firimu yaabwe bakubirawo direct strike. So tubawagire tugende tugirabe tugende tusubscribinge nammwe abaagala obajoyininga mu kuzannya mugende mubajoyininge. Genda nga ekigendera kyakubuulira njiri si kya ssente kuba tebazirina. Ojja olowooza nti abantu bazannya firimu balina ssente mpitirivu. In fact beetaaga oba oli eyo mweyagala obajoyininga obeeko kw'obawaayo banoonyeeko. Obuwezi osobola okunsaba ennamba yaabwe y'essimu ne njikuwa n'oyogira nabo tosindikira nze. Okitegedde. So it's a very good nice movie. Olaba oluzungu lwe mumikisinze very good nice. Nungi nnyo nungi nnyo ngirabye by the emirundi giringa 3. Nasoose nenjetegereza gwasoose nenjiramu nenjira ogwokubiri nenziramu nenjira ogwokusatu awo ffenna nga tutudde waka ebaga kati musooke mukalaba akamuvi ako kalimu ebyokuyiga bingi. Bw'oba toyize ojja tuuzayo mu kyawandiikibwa nti omusirusiru ne bamusekula mu kino abamu nga muki naye ng'ate kyemmanyi ffenna Katonda tuwa omwoyo w'amagezi. So kyo kye njagadde obaleetera olunaku olwaleero. Bingi buli kye banaafulumya nja kuba nga ate nkibaleetera wano. Nina osobola okuyitako ku kibanja kyabwe ekya YouTube ate n'olaba emirimu bambi gye bakola ki. Entandikwa weetyo teba nnyangu. Tolabamu obuyinza okuba nga tebukusanyusa n'ogamba kati bano bakoze biki. That's their first movie okubeera ng'efulumye. So mu kifo ky'okujajinga ate bayambe gamba ate wano nedda ekifo kino nedda ng'obawaayo akasente nga bafuna ekifo ekikola ki kamera badde ebulamu ng'obawaayo kasente nga bafuna 4K HD. Okitegeera nga bafulumya pulinti muzigo era n'okujajinga ekintu oba tokisobola nga waliwo akigezaako yimirira n'oyo. So long as it's all about winning souls. Kuba nze nayogedde nabo taka nenjogera n'omulala nenjogera n'omuwandiisi. Their aim ekigendererwa kyabwe kuwangula myoyo si ssente. Kigendero kyabwe si kyakola ssente. So ndowooza we bali ba ne launch yayo ku stage nga bagenda gizannya ndowooza
ndira ndibabuulira. So this is very good. Nze nkyagadde nakirabe nenkyagala nga this is good kubanga amazima teri atalina talenti. Tandikamu ekiri yabawa talenti mala namuweemu oweemu yaziika nziike mbu talina kiyinza kukola naye bali baasuubula talenti ne bagikubyamu. Kakati Katonda alina kyakuwadde. Waliwo abantu nga boogezi nga watandika okwogera kati oyo wabuulira enjiri. Waliwo abantu nga they can comfort. So buli omu alina Katonda kyamuwadde unless gw'otanaba kizuula naye okirina. Olaba abayimba abo ab'ensaawa abasinga obanoonyezaako bali mu zikwaya za church. Sitaani n'abba ebirabo byabwe n'abikyusa kati bikola ki? Bigulumiza ye. So singa buli kanisa ebeera, waliwo amakanisa agalina ssente nga galina ssente nga wekiba kyetaaga kusaponsalinga baana bano mutasaana kuva waali mbagende mu banka wennyini. Makanisa gye gali, they have money. Naye si bye baliko. Banaye, we are one body but different parts. Tuli mubiri gumu. Olaba ng'omuntu ng'akola ekintu eky'obwakatonda mazima nga gwe tokisobola, yimirira naye. Yimirira naye mu busobozi Katonda bw'akuwadde, okuba kumusabira, okuba kuyimira naye mu byamagezi byanfuna, yimirira naye. Singa tukola bwe tutyo, guno omubiri gwa Kristo simanyi nagwe gwali badde wala by now. Ne tuli mu kweruma. Okirebe, tuli mu kweruma. Olaba oli alina kyakola ng'omulwanyisa nga nawe mbw'okitandika. It's not all about buli omu kutandika. This is a call. Bano bawulira kuyitibwa kukola ekyo. Okitegedde? Kuyitibwa kukola ekyo. It's not out of their excitement, but they are doing the call. So, wano mulimu abalinawo ssente, balokole mulina ssente. You can sponsor our sisters and brothers. Movie eddako mwetaaga ssente meka okugifulumya. Facilitating rehearsals, bagita shooting, kale recording, editor yeetaaga meka, omwogezi yeetaaga meka, okumaketinga movie eyo etambule yeetaaga ssente meka, nti bukadde nga 2 nti buubwo omulimu gwa Katonda gugende mu maaso. Tewali kyogenda fiirwa. Ate buli anaalaba n'ayiga Mukama akikubalirako. Naye mukwata ssente ne muzitwala mu bintu ebitaliimu makulu ne zifiira n'eyo. Naye ng'ate Bayibuli egamba weeterekera obugagga mu ggulu awatali nnyenje. Okitegedde? Kati okuba otadde ku akawunti yo, olowooza bameka basobola ogiraba ne bafuna omukisa? Lwakuba efe abalokole tetumanyi wakusiga, tusiga mu maggwa. Those are the kind of fertile soil we need. Abagagga mu Uganda abalokole balina gagamba abaana nze ngenda bateekamu ssente firimu emu bagifuluma. Mulina kampuni zammwe, kale bateekemu ssente bakukubira akalango mu firimu yaabwe. Naye omuntu agenda mu Theatre Bonita oba mu bana ab'ensi bano ba TikTok n'azibawa bano abazannya ebintu ebitalina makulu, n'azibawa n'abawa bamulangire naye nga waliyo omwana ali ku TikTok okwo abuulira enjiri ne data asobola omubula. Alokole simanyi. Era Pawulo yali mutuufu obuuza Abagalatiya eyabaloga. Ffe bennyini twerwanyisa, tetwagaliza, tulina envi, hatred, twagala kusinga. Kukyogamba gw'omu ogenda kukola bintu byonna. Ogenda buulira enjiri, osabire abalwadde, okole obwapooso, okole obusumba, okole obwa bannabbi,
obuweereza bwonna obutaano gwa bukolomu. So if there is someone akola ekirala okutwala omubiri gwa Kristo mu maaso, why don't you help such a person? Kale sijja kwogera biro bingi nnyo, alina amagezi awulira omwoyo kyagamba ki, oba alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. And one word is enough for the wise. Ekigambo kimu kimala omugezigezi okuwulira oba okutegeera. Okitegeera. Ate n'ekintu ekyokuyimirira n'abaweereza okati ng'abo abaana n'abalala. Ekyo nze ntero g'abantu, that is a gift. Kirabo. Kirabo okugaba kirabo. Era bato kirina gwamanyi saba Mukama akikuwe. There are people nti baba tebalina naye nga even the little they have basharinga. Kale sigera kubanga mbeera mwogezi wa olunaku. Nina kwetololamu katono bannaffe abo aba HAU aba Heaven babayita ba Heavens Heaven Ambassadors Universal Films owentyo wembakomekereza olunaku olwaleero. Mbagaliza olunaku olungi naye nga nawe tusinakusibula gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange bwompadde, sazeewo bbukuwa obeera omulokozera Mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Ndowooza kanneetoololemuko katono enkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate tutambula nabyo. Mbagaliza olunaku olulungi. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.